nti ebiseera nga bwe bigenda biyita kikulu nnyo okujjukiza naddala emigigi gino emito amakulu ga Christmas, amakulu g'amazaalibwa ga Mukama waffe. Tuli mu nsi revolutionizing egenda ekyuka ku speed ekika ekyawaggulu. Ffe bwe twali tukula nga buli bubaka ne bwe ziba nnyimba za Christmas nga twakulira ku nnyimba za Fire Lutaaya, naye nga ne bw'aba ayimba anyumya olugero lwa Christmas, Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe yazaalibwa, nga ne messages zonna zonna ziyitira mu layini eyo. Naye bwe tugenze tukulaakulana nga n'ensi ekyuka, meaning ya Christmas egenze ejabuluka mu bitundu bingi nnyo. Okugeza nze mbadde mpuliriza nnyo ennyimba abaana bange ze bawuliriza ku Christmas. Nali shocked nga olumu ku nnyimba ze basinga okuwuliriza ng'oli ayimba last Christmas somebody broke my heart. Nengamba Christmas ki abaana gye bayiga. So kikulu nnyo okugenda maaso nga tu imparting the value of Christmas. Naddala abato ne bamanya nti Christmas si kugula buguzi lugoye lupya oba kucyakala bucyakazi, wabula Christmas kweza bujja na kujjukira omulamwa kwa Christmas, kujjukira nti olunaku bwe ruti emyaka egisukka mu 12 eziyise Mukama waffe Yesu Kristo yazaalibwa. Era ne tumakinga sure nti tujjukiriziganya buli mwaka olunaku nga luno Omukama naaba ng'azaalibwa mu ffe mu myoyo gyaffe ne tuba nga tweza obujja. Mpozi n'ekisembayo tujaguza Christmas ffenna olwaleero lwe lunaku olusinga okuba olw'essanyu, naye wakati mu kujaguza tulina mikwano gyaffe mingi nnyo abali mu makomera nga baasibwa awatali musango. Nsabye nti tubase mu ssaala zaffe, tubasabire Omukama ayongere okubagumya, abongere essuubi, ate Omukama akwate ne ku mitima gy'abo ababa basiba agigonze basobole obbata beeyunge ku famire zaabwe. Mbagaliza Christmas ennungi. Njagala kuwaniriza abakristo abeeteeseteese okwetaba mu bukulembeze ebbanga eriddako, era nsaba n'abali wano nga bakyali mu ekiwuggwe kiveemu. Eno gye tuli weetaagayo obukulembeze obw'essimba, so si obw'ekinyumu. Abaagala ekinyumu manyi mukulu wange Kasozi ajja kutegeka bagende ng'eyo. Obukulembeze bulimu okusimba ensonga n'okwogera ebikaawa ng'omususa kasa bibeera nga biki nga bituufu. Atagala kikola ekyo mpatula okuwa amagezi ogenda n'otunda ice cream kubanga yawoomerera bw'adiba nga naawe olyako. Si bye biri eno ewaffe kukola ebyo tulowooza nti si byangu naye bikolebwe. Tuli mu kukikijjana, tuli mu kwetala, tuddeyo mu kalulu akalala mu mbeera y'emu, kubanga abakulembeze baagala kutuula mu ntebe mu bwangu. Ndowooza obwo si bukulembeze obwa nnakigwanyizi. Nze ng'omukulembeze wammwe eddoboozi lyange ligamba situdda mu kalulu nga tunaba kwogera ku nsonga zaaliwo, tuzisalira amagezi, tujja kufaanana ng'eggwanga ly'abajega. Abaana bamulekwa tubagambe nti bakitaabwe baabula bubuzi, bayingira nnyanja, basula mu binnya nga nsolo. Twongereyo n'abalala nga buli muntu asirise. Mukama wange omusumba kyenva ngamba bannange nti amateeka agatufuga ag'okulonda nga sigannaba kukyuka, tuddayo mu kiguumaaza ekirala. Walina okubeerawo okwewaayo okwa buli alumira eggwanga n'okugamba nti ensobi zaakolebwa tezisalira amagezi, teziddibwamu. Bwe tutakola ekyo, amagezi g'otuwadde ag'emirembe, tugenda kubeera mu mirembe egy'obukuusa. Emirembe gibeerera nga girimu obwenkanya. Obubaka bwa Kabaka mubuwulidde ennyingo 12. Ssaabasumba kammalirize nga njogera ku nsonga ya Buganda Ssemasonga ey'okutaano ey'obumu. Ebisoomooza tebiggwaawo, naye bwe tunaayiga omugaso gw'obumu tujja kuwangula. Singa ffenna abali wano
tuba bumu mu bitwawula ebitali bimu obuwanguzi mu byonna tujja kubutuukako. Wano ndabye meya w'e Makindye Haji Mulyannyama Ali Mulyannyama si mulwanya muli omwanjuzi yamuyise mulwanya muli ye Mulyannyama Ali musajja wa butiko musajja musiraamu era sirooza nti enkya bagenda kumubatiza naye yazze okulaga obumu bw'ossa ekitiibwa mu banno kye bakkiririzaamu obwo bumu. Era Ssaabasumba oli yambuuza olumu nali ngenze mu muzikiti nenzijjamu engatto nentula wansi oli nanziza ebbali nanga nti ate ebyo biki byotandise ne mugamba nti tomanyi nti mu Buganda mulimu abasiraamu kyolowooza abo bonna bonna abatambula kababe bakatoliki nze gyendi nze nababatiza n'abasiraamu sinze nabasalamula nina okutambula nabo. Kabaka yatugamba mu bubaka bwe nga myaka 31 ng'ali ku Namulondo nti bwe tunaabeera obumu omulaba ajja kubulwa waayita. Kabaka atulabudde tubategeere tulengere wala tubategeere twawule ekituufu tubeere bumu. Njagala obbakakasa nga tuli bumu Buganda ejja kudda ku ntikko. Mbaagaliza Ssekukkulu ey'essanyu ne 2025 ajjudde emikisa n'ebibala. Ssaabasajja Kabaka wangaala nti ebiseera nga bwe bigenda biyita kikulu nnyo okujjukiza naddala emigigi gino emito amakulu ga Christmas, amakulu g'amazaalibwa ga Mukama waffe. Tuli mu nsi revolutionizing egenda ekyuka ku speedi ekika ekyawaggulu. Ffe bwe twali tukula nga buli bubaka ne bwe ziba nnyimba za Christmas nga twakulira ku nnyimba za Fire Lutaaya naye nga ne bw'aba ayimba anyumya olugero lwa Christmas Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe yazaalibwa nga ne messages zonna zonna ziyitira mu layini eyo. Naye bwe tugenze tukulaakulana nga n'ensi ekyuka meaning ya Christmas egenze ejabuluka mu bitundu bingi nnyo. Okugeza nze mbadde mpuliriza nnyo ennyimba abaana bange ze bawuliza ku Christmas. Nali shocked nga olumu ku nnyimba ze basinga okuwuliza ng'oli ayimba last Christmas somebody broke my heart. Nengamba Christmas ki abaana gye bayiga. So kikulu nnyo okugenda maaso nga tu imparting the value of Christmas. Naddala abato ne bamanya nti Christmas si kugula buguzi lugoye lupya oba kucakala bucakazi wabula Christmas kweza bujja na kujjukira omulamwa gwa Christmas, kujjukira nti olunaku bwe luti emyaka egisukka mu 12 eziyise Mukama waffe Yesu Kristo yazaalibwa. Era ne tumakinga sure nti tujjukiriziganya buli mwaka olunaku nga luno. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Mbadde ndudde okusoma emmisa ne mukoddomi wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Anti Wambogo era nze simumanyi busajja kubanga mwannyina yafumba ewange. Abaganda bagamba awasa mwannyoko takumanya busajja.
lwa nsonga eyo naye nsanyusa okukulaba ne Baabi naye mbadde ndudde omulaba nammwe mwenna naye ow'ekitiibwa Muyingo naye mukoddomi wange tamumanyi busajja kuba mwannyinaze yamufumbira awo nno bwe bityo bwe bitambula ebyaffe ebya wano ebya Buganda. Mbalamusizza nnyo era nebaza Ssaabasumba okutukulembera era weebale kututuusaako obubaka bwa kalidinaali. Tusanyuse nnyo, tusanyukidde ddala. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa nga nnaku z'omwezi 3 omwezi guno Ssaabasajja Kabaka yantuma ewa Ssaabasumba okumutwalira obubaka obumuyozaayoza olw'emyaka 3 egy'obwa kalidinaali era Ssaabasumba Abaganda ekirala kye nnabayigiriza kuba ngalo buli kaseera obugalo ne President wa Cathedral Foundation engalo abadde atusaba nsabe kale natwala obubaka bwa Ssaabasajja wa kalidinaali obw'emyaka 3 egy'obwa kalidinaali. Tuyiga okukuba engalo baleme kutugamba nti obugalo ekintu ekirungi bw'okisanyukira ng'okuba engalo. Nange mbakulisa Ssekukkulu era tusaba Katonda Ssekukkulu eno etuleetere essanyu eddembe n'essuubi nga bwe tuwulidde Ssaabasumba atuusaako obubaka. Ssaabasajja Kabaka yatuwadde obubaka bwabaddemu emiramwa 12 kanjibabuulire anti addinga n'amawolu kubanga ndoza mwabuulidde. Yasoose n'atugamba nti obulamu bwe bwongera okutereera ne yeebaza Katonda. Era Katonda tumwebaza nnyo era Ssaabasajja twongere okumusabira Mukama amusuusize ddala. Yatugambye tuleme kugwamu ssuubi ku ludda olwo. Omulamu ogwokubiri bwabadde buvumu. Kabaka tayagala tubeere batiitiizi. Omuganda agamba nti ekirya atabaala kyekirya n'asigadde. Kabagendanga okutabaala omutiitiizi asigala waka. Kaakati engo emusanga waka bali nga bali mu lutabaalo n'emukavula nga tewali n'amutaasa. Kabaka yakitugambye ekyo. Omulamu ogwokusatu Kabaka yatugambye tulengere ewala. Abantu abamu ebintu babikomya kungulu wano. Tulina okulengera ebiri ewala ne tubyetangira kyabagamba. Omulamu ogwokuna obutava ku mulamwa. Abantu ba Buganda temuva ku mulamwa. Omulamu ogwokutaano gwabadde ku bavubuka okusookanga okwebuuza ku bantu abakulu nga temunnaba kukola ebinaabaleetera akabasa. Abavubuka be basingawo obungi engalo muzikuba enzuulire. Omulamu ogwokutaano oba gwa mukaaga okunyweza ennono zaffe tuleme kuzunguwala watali nsonga. Abantu tebakyasobola kwogera Luganda nga Baganda ggere boogera Lungereza. Ssaabasumba n'abali wano bangi bendabako abaana boogera mu Lungereza. Okunyweza ennono zaffe ekineewuunyisa nga Dr. Jane bw'abadde ayogera wano bwe batuuka ku Katikkiro ng'ava mu Luzungu adda mu Luganda. Naffe ab'Emmengo Oluzungu tulumanyi. Bw'oba oyogedde Lungereza ayogera Luzungu n'ab'Emmengo bajja kukutegeera. Bw'olaba nga waliwo obwetaavu obw'okwogera Oluganda lwogere. So si kugamba Honorable Minister bonna Oweekitiibwa Katikkiro tusanyusa okukulaba ye Katikkiro Oluzungu taluwulira. Omulamwa ndowooza oba gwa 7 oba gwa 6 gwa 7 Ssaabasajja yennyamidde olwa Paalamenti okubeeramu embirigo ebikonde n'okuwogola emba
kabaka bw'ayogera ekintu mukisangako omwoyo. Yagambye nti bivudde ne mu parliament ne bidda ne ku nkiiko eza wansi. Tubadde tulaba aba KCCA nga bagwangana mu bulago n'abalala mu nkiiko eyo Masaka wa. Ssaabasajja yakitulabuddeko. Ekyomunaana yatugambye twewale obusosoze nga bwe twalaba ku tteeka ly'emmwanyi. Etteeka teriba bbi kubanga alireese muganda. Etteeka liba bbi kubanga bbi. Etteeka liba bbi si lwakuba aliwagidde mu kyoli. Etteeka liba bbi kuba lya Uganda yonna. Obusosoze ndowooza ffenna twabulaba. Kabaka tiyatugambye mwagala ani omulala bababuulira. Ekyomwenda kabaka yatugambye nti okulonda kutuuse naye tulonda abantu abategeera ensonga za Buganda Ssemasonga 5. Omuntu atayagala kabaka wano mu Buganda akalulu agende bakamuwe Karamojja gye batalina bwa kabaka. Yagambye abananyweza ensonga zaffe ez'obwakabaka nga tuli wamu ne Uganda. Twagala nnyo Uganda bwe wabaayo akyerabidde. Eky'ekkumi tulime emmwanyi. Mukawulidde ako? Ssaabasumba ebigo byatwala ebisinga biri mu kibuga. Naye ebiri mu kyalo nabyo birimye emmwanyi. Natuukako ekiziba ne ntuukako oba ne Katende nawe balima emmwanyi. Bafaabe banaalima emmwanyi Abakristo bajja kuzirima nnyo. Ssaabasajja atugambye tulime emmwanyi. Nze luli nabagamba mmwe mulime emmwanyi musirike. Ekyo-11 tulwanyise obwavu mu mbeera zonna. Teri kiswaza Buganda nga bwavu. Omusajja omukulu otwala otya emmere mu kaveera ng'ova ku lumbe? Nga weddira mutima ne bakusanga n'akaveera mulimu ennyama ova ku mukolo. Kiva ku bwavu kubanga teri kireeta njala nga bwavu. Okulwanyisa obwavu. Eky'ekkumi-n'ebibiri Ssaabasajja yatugambye tuyige okwawula ekituufu ku kikyamu. Omuntu bwakugamba ebintuntu obulusi biri ku mitimbagano. Nali Eswatini waliyo obwakabaka bantu ne bajja ne mbagamba gwe omutwe ogugwo gwalazeewa. Oli bwakugamba ekintu naawe n'okigenderako gwe omutwe ogugwo wagwazise gundi ono muloddokayi. Gwe teweerowooleza. Bagamba batya ekintu ekirabwa n'ayonka nti kikyamu n'olanduka nakyo ne kikumalako n'emirembe. Okwawula ekituufu ku kikyamu n'okuwangula obulamu nno kyetaaga ekyo. Abantu basalawo ebintu ebifu bagenda okukitegeera nga beekoonye bagudde mu kinnya. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiweze emyaka 4 Bukyanga Kanata Muhammad awambibwa kubanga yawambibwa mu kiro kino enkeera
nekitegeerekeka nti yawambiddwa. So leero giri emyaka 4. Kyentugamba tusinkane ne famire tubagumye tusabe omutonzi naye tweyongere okubanja Kanata Muhammad, Sempijja Yuda n'abalala ba John Bosco Kibalama n'abalala bannaffe abali wano nga muli ba NRM. Njagala okwebaza kubanga muzze temwatidde. Kirungi ne mujja ne muwuliriza ebintu bino n'okweyongera okutegeera ku lwaki gavumenti yammwe eno abantu bagikoowa. Ensonga ziringa 3, ensonga nyingi nnyo. Buli omu bwe muwa omuzindaalo wano nti eno gavumenti wagikyawako ki, buli omu alina ensonga ze empitirivu. Buli omu n'abali mu NRM bunnyini bw'omuteeka mu koona akubulira ebimusumbu. Eyo mu palamenti gye tubeera ababaka bano bakimanyi. Bannaffe aba NRM batuwandikira bukiiti, yogera ku kino nze bwe naakyogerako eri bajja kumbonereza ku kitebe kyange. Nabo balina ebibaluma. Mulaba bukiiti nga buyitingana loopu kano mukwogereko katuluma naye kati ffe tutyo kwogerako. Nabo balina ebibaluma. Naye nze ndaba nti ebisinga ku ebyo lwaki bannayuganda bakyawa gavumenti eno kyodula nti okulemerako kiba kifuba kubanga abantu bagikyawa. Kati ke tuli wano nabadde mmanyi nti bajja kujja batusumbuye naye kati waliwo bye tukyakyatya nti ate kaakati tujja kweraliikirira. Simanya DPC wa wano bw'anajja. DPC mukozi waffe, mukozi wammwe nga bannansi, naye ebintu biringa 3 lwaki bannayuganda bakyawa gavumenti eno. Okusookera ddala obubbi obuli bw'enguzi, ssente y'omusolo ebbibwa. IGG yafulumya report n'atugamba nti buli mwaka ssente ezibbibwa buli obutabalika 10 trillion shillings ezibbibwa. URA mwaka ogwaggwa yakuŋŋaanya bwali obutabalika nga 23 trillion. Kati bw'okuŋŋaanya omusolo trillion 23 10 ne zibbibwa, kiba kitegeeza kyenkana ekitundu ku ezo ssente ezikuŋŋaanyizibwa ez'omusolo zibbibwa. Ezo ssente ze zirina okukola ku nguudo zammwe, ze zirina okukola ku malwaliro gammwe. Simanyi oba ene mukono amalwaliro gammwe go gali bulungi aga gavumenti gali bulungi. Kati ssente ezibbibwa ze zirina okukola ku nsonga ezo, ze zirina okukola ku masomero ga gavumenti abaana bammwe gye basomera. Ssente zibbibwa. Ekyo ekimu ku ebyo. Ekyokubiri, poor service delivery. Obuweereza bwaggweerawo ddala. Bakadde baffe batugamba nti edda bagendanga emulago ne bafuna obujjanjabi obulungi ate obwobwereere. Si bwe kiri kaakano. Obuweereza bwayonooneka, enguudo ze tuyitamu n'ebirala. Ebintu ebyo binyiiza bannayuganda. Ekyokusatu, okutulugunya bannansi kikyayisiza nnyo gavumenti eno bannansi. Kubanga okulonda nga Sheikh Lukwago bw'abyogeddeko, kyokulonda kubeerawo. Buli omu n'asala nti kaakati nze ngenda kuwagira gwe njagala okuwagira. Lwaki gufuuka omusango? Kanata Muhammad yawambibwa si ku nsonga endala yonna. Ni lwakuwagira Kyagulanyi, lwakuwagira nkyukakyuka. Sempijja Yuda, John Bosco Kibalama n'abalala. Lubunga tubanja ensonga zino, Prime Minister Robin Nabbanja yagenda ne yeekazaakazaamu kaawo. Naga nti Kibalama n'abalala abo twabakwata ku nsonga nti simanya baali bakola eby'obutujju. Ne mugamba nti kaakati kirungi ogambye nti mwabakwata. Mbakube mu mbuga z'amateeka. Bw'oba oteebereza nti omuntu azizza omusango, mutwale mu kkooti. Ate si zino ez'amagye nga bwe batera okukola, kubanga ez'amagye baziteekawo okututulugunya. Batwala abaana eyo ne bamala emyaka 4 emyaka 5 tebabawa bbeiro, babatulugunya emisango tegitandika. So ffe tetugamba ono Abdallah looya, ono Muwadanku Nnyingi looya, ono Nabukeera looya, nange ndi looya, President Kyagulanyi looya. Sibonera Simbwa ddayo mu ssomero osoma amateeka. Ofuke looya, naffe bwe tuba twogera ku mmeeza yaffe, waka kati bwe tuba twogera ffe balooya ne pulezidenti waffe bwe tujja kutuma emugga. Naye anyway, muntu kyonna kyaba asomye tewali buzibu. Naye point gye ngamba nti naffe nga bannamateeka tetugamba nti gavumenti teyinza kwagala kunzigulako musango bwe birina kyeteebereza. Etteeka likkiriza
naye kyetuwakanya bye bino wammanga bw'oba oteebereza nti omuntu aziza omusango omukutta otya omukutte ng'amateeka bwe gagamba oba omuwambi buwambi n'omuteekayo muto kya kyemba ne babakuba naki bagenda okubaleeta mu kkooti nga batuluka musaayi batonya musaayi noga naye kaakati kiki bw'oba oteebereza nti yaziza omusango mukwate ng'amateeka bwe gagamba omutwale mu kkooti kyetugamba so netugamba nti yafe tetulina kukwatibwako oba tebalina tebeereza nti tuziza omusango nedda etteeka likkiriza gavumenti okunzigulako omusango gwonna ekyomukisa omulungi emisango gye bazze batuggulako gyonna tewali n'ogumu ogwali gutusinze kuba tewabeera bujulizi kujjako bannaffe bano bwe baatulugunya ne babalemerako nti kaakati mukkirize emisango gino bamba mwagala okuteebwa naye kyetuwakanya kwe kuwamba abantu kwe kubatulugunya kati Kanata Muhammad bwaba bateebereza nti yazza omusango bamutwale mu kkooti famire etegeere nti kati omuntu ono ali wano tumufunire balooya weetuli tuwoze omusango gwonna naye kati omuwambye emyaka giweze 4 naye ate muli omuwoza mwabakwata bazza musango waliwo akyogeddeko bino Mwami Museveni atera okwogera ku gavumenti ya Idi Amin Dada mutera omuwulira n'amuvuma n'amuyita omusiru n'amuyita omutujju naki naye kaakati nze neebuuza enjawulo eriwa bw'obuuza abakyala ba Kanata Muhammad n'abaana n'obuuza aba Sempijja Yuda aba John Bosco Kibalama n'abalala enjawulo zero. Mwami Museveni byavumirira Amin Dada byakola ate naye kaakati byakola oli awo n'okusingawokko kwatuulira nti Amin byakolanga ng'abikola mu kweka naye kati bino biri mu lwatu kaakati ensonga eno gavumenti eyagala tugiveeko neffe tugamba ensonga eno tetugenda givaako kyobudola nedduwanga zino tuzitegeka netugamba katujje twogere ku nsonga zino nga bwe tugumya famire naye tweyongere okubanja gavumenti mutuwe abantu baffe ensonga eno tetujja givaako kuba kye baagala tusirike tubiveeko nedda tujja kukozesa buli muwaatwa gwe tulina okulemera ku nsonga zino mu paalamenti nga bwe tubyogerako twatwala n'omusango mu kkooti twagamba nti ne kkooti nazo tujja zikozesa yes ina okwemulugunya kwaffe ku kkooti naki naye ne tugamba twagala gavumenti eteekebwe ku nninga etubuulire bannansi bano baliwa kyekyatutwala mu kkooti ku bannaffe bano abaabuzibwawo Kanata Muhammad Yuda Sempijja John Bosco Kibalama n'abalala bangi naye mu kugenda mu kkooti omulamuzi yagenda n'agamba bane musonyiwe enkuba ebakyankalanyiza ne waliwo yagambye nti mikisa twebaza Mungu olw'emikisa gino gyatuwadde olunaku olwaleero mbadde ku nsonga eya kkooti ebimu ku ebyo twagamba nti tujja bikola mu buli ngeri yonna omusango netuguteekayo mu kkooti nga kitugamba kkooti gavumenti eno evunaanyizibwa ku buli munnansi buli munnauganda yonna gyali kakati munnansi waabuzibwawo Uganda eyenkya